olw'okulwanagana wakati wankubano omwigo embeera efuuse ya bunkenke mu kitundu eky'Ebugweri olw'okulwanagana wakati w'abawagizi ababavuganya ababiri ku kifo kino okuli Haji Wandera Sadal wamu ne Abdu Katuntu. Babitema omuti twali tutyaime bansalaku batandika okunyankuba bale nagwa wansi batandika okunkubavuka bagera abatanu najira okwetegeera nga ndi mu kiriniki wa musawo Jaki nga tiketegeera bankubano omwigo binga buli omu. Ab'enkambi ya Wandera balumiriza ab'enkambi eya Katuntu okudumira ababakuba emiggo mu kiro. Saawa 2 abagizi bako nalebo Katuntu baida bagumbuluka okuva ewalanga ngova mulale na Wampendo baida ba tusala kwawo abale ensonga ezo nabanga honali Abdu Katuntu tidi lwaki Bugweri eno bayagigula tayenda kumuvuganya buli kuziba ni bucha tulibera likirivu kuba bwida kuwuna ni kuncho tenifu eriyo bulabe bwatukoze ki bwatutusisa era likirivu bwe tuli nabo bw'abantu batemonga ababali kujja okwida ye tuli okututemula likirivu bw'amaani ndikubanga wano kumpi tuli kumpi naye. Haji Sadal Wandera wano wasinzidde n'alabula okugenda mu kooti ku ky'okukuba abawagizi be. Kulambulu kufu okuboneka nti ensonga dino badigema n'obwegendereza nga tibakubira ku muntu yena liiso kubanga kampeyini yo tulimu tiyakwawula bantu tiyakulumya abantu. Ono alabudde abatandise okuyuza ebipande bya NRM omuli n'ebya President Museveni. Ate ye Amina Mutesi Nalugoda ayagala okusuuza Honorable Rachel Magolo ekifo eky'omubaka omukyalo wa Bugweri naye yeeyamye okuteekawo enkyukakyuka mu kitundu eky'Ebugweri. Bano abali ku kadi ya NRM bonna kati batambulira wamu nga bwe banoonya obuwagizi. Mokemba Asuman yakusakidde gwire ino ku KTV Amalindire.